Ssaabasajja Kabaka awadde abaami b'amagaali gamaanyi ga kifuba mu kaweefube w'okutumbula empeereza y'emirimu mu ssaza lye ery'e abali ku mutendera gw'abatongole okubayambako mu mpeereza yaabwe. Bano baweereddwa amagaali 300 nga buli ggombolola eweereddwa eggaali 13. Omukolo guno gubadde ku mbuga y'essaza ly'e era ng'okusinziira ku Richard Kyambadde omuwandiisi w'essaza lino kikoleddwa okwongera amaanyi mu buweereza eri abantu ba Beene. N'enteekateeka zonna ez'Obwakabaka endala entambula eyo ekola ki? Weeri. Situwagala kuddamu kumbulira nti ebyalo tebiriiko mawulire gakwata ku mmwanyi terimba ate nga entambula mugifunye. Newankubadde eggaali zino tezigaanibwa kukolebwako mirimu gya bwannannyini, bano batubulidde emirimu gye basuubira abaami bano okukozesa amagaali gano. Okuva ku levo ey'omuluka okudda wansi bayambeko okusaasaanya amawulire agava embuga okunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka kulaba nga beenyigira emirimu gy'Obwakabaka, okusaasaanya amawulire agakwata kalwadde ka Mukenenya n'amawulire agakwata ku bulungi bwansi. Abaweereddwa eggaali bakubiriziddwa okuzikozesa obulungi. Eggaali Ssaabasajja Kabaka agikuweeredde ddala, togizza. Bw'agikuwa agenda okolereko emirimu gyo bw'omala otuukirize obuweereza mu ssaza ne mu kitundu ky'okolamu, genda oyambe abantu ba Kabaka. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo basimye omutandalo okudduukirira bannaabwe n'entambula eno. Tusiima nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutuwa eggaali zino. Zigenda kuyambako ku baami baffe abawansi okukola emirimu gya Beene ate n'okukola egyabwe ku bwabwe ng'abantu. Olabira ddala nti eggaali eno kaliya yaayo ngyetegereza nga esobola kwettikira ddala n'ekiro eziwera 5. Nti bw'oba omukulembeze olina kuba kyakulabirako. Bw'oba ng'oli omuntu gw'okulembera akusanze ku ggaali osibyeko ebisagaza amanya naye asobola okukikola. Tulowooza nti entambula eno egenda kuyamba okutuuka ku buli muntu mu byalo ate n'emiruka gyaffe byonna gye tulina. Endowooza bulungi enteekateeka zigenda kutambula bulungi kubanga omutongole yina nnyinkyalo yalina abantu abasookerwako by'Obwakabaka agenda okutuuka mu bantu baffe abasookerwako. N'abaweereddwa obugaali buno beebazizza nnyo Beene olw'enteekateeka eno. Ntuusa okusiima kuno eri Ssaabasajja Kabaka olw'eggaali zino zaatuwadde. Ndi musanyufu lwa kino Ssaabasajja kyatutuusizaako. Se omukadde waffe tweyanguza olukiiko lwonna lw'okola nalwo okuva ku mutongole okutuuka ku Ssaabasajja. Ssebo tukoze bulungi. Bagamba nti kati banguyiriziddwa mu by'entambula, emirimu gya Ssaabasajja gya kugenda bukwakko. Mpeera mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nti eggaali zino ze tufunye tugenda kusobola okutambula okutuusa amawulire ku bantu ba Beene bonna. Era tweyama tugenda kukola omulimu, emirimu gya Ssaabasajja gyagala ne Katikkiro bimanyibwe. Tukitegedde nti n'abaami abatannaba kufuna bakuweebwa mangu ddala. Tulina enteekateeka nga tukola wamu ne bannamikago Ssaabasajja batutuusaako okulaba nga ate tugaba pikipiki eri ab'emiruka. Ffeena omwana omutukuvu kumwe mwenna. Obwakabaka bwagunjawo enkola ey'okwanguyiza abaami ba Ssaabasajja naddala mu by'entambula nga batandikira ku baami b'amasaza abaaweebwa emmotoka ate ab'amagombolola ne baweebwa pikipiki nga bo abatongole baweereddwa bugaali bumaanyi ga kifuba.